tukkirize tugaane Rema Namakula akati kyaka kamuzitowerera naye mu kumuzitowerera omukulu akasobola ye n'akapiikinga olunaku olwaliro lwenzikiriza mbuni ya rape Miss Bindeeba atusobola amazima gali nti mumwagala temumwagala ye atusobola atwesibyeko n'atwesibako kati time etuuse nga atusobola ate nga atwewulira kabadde kabuli Rema Namakula yes yatuyingiramu awo nga yatusulamu obufaanaganako nga buno ne Rema Namakula simanyi Dr. kyamukola twasembye omulaba ku show y'aba B2C ng'ali bulala azina amazina buti n'ennyashi n'aginyenya n'egira eno bw'ati Rema Namakula ng'ali bulala si oli gwe twali tumanyi n'akati kaako yakasuulawo Miss Bindeeba n'agamba nze akati nkasobola era Miss Bindeeba ye tetukomplaininga wiiki tesobola kuggwako nga tatuyisizzaamu ggaali ekitali ku Rema Namakula kati nno n'emyezi tusobola okukwatamu 2 nga tatuyisizzaamu wadde akagaali akabiibibi kati yalowooza ffe tuba tulyako kye babbulooga tudde ne tubolooga ne twasama ne tukutokomoka omugambo kati yalowooza tuba tuli kuki kati uno Miss Bindeeba kati yakalonda mwayogera ebigambo n'abiwulya ne mwogera kino n'abiwulya ye ng'ali ku kimu mwe mbasobola mwe ne mukola mutya mbasobola mwe mbeewulira ku lubuto lwatyo postinga olubuto tuwandipostinze olubuto tukubye olubuto ko yejja lubakuba olubuto jja lubakuba paka lwendi luzaala n'aluzaala n'alutukuba ssaawa zino bali mu celebratinga birthday Miss Bindeeba amazima gali nti atusobola tukkirize tugaane atwewulira ate atusobola katuba mumwagala oba temumwagala ye nga ye bannayuganda atusobola mani mulimu abantu abo nga bakabuli nga bannayuganda ye abasobozesa kabuli nga mumwagala abamu nga mumwagala abalala nga abasinga nga temumwagala naye nga kabuli abasobola lwa kabuli rape y'omukubbo ono kwa Max Media ngenda sigala nkuleetera updates gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere